yangamba program agigoberera video aziraba ku YouTube channel eyitibwa Islamic Inheritance Consultants in Uganda oba Inheritance in Uganda osobola okugenda yo no subscribing ku YouTube nosasanya no commenting video zibaako oyo ng'olyosome oyinza okujja ng'omusomo gukuyiseeko n'emisomo gibaako mingi awo nno omukulu ono ayitibwa Engineer Ashraf Mutaasa Kafeero Mmeeme emusajja wa motoka ewandige yaawo muliza wa fulu yabeerako nnyo muliza wa bulungi nnyo program zonna nze ngenda okuddayo nsangako message oluusi nti ensimu siba nayo wano mu studio naye ngenda okusangako message nga seeka mbadde mpulira bulungi nnyo naye barakallahu fikum tubitegedde bulungi zakallahu khair omukulu oyo abeerako nnyo tusaba Allah ekitiibwa abaweemu obulungi mu kubeerako kwammwe n'abalala bonna gye musinzira okuwuliriza abafamile yange sinza kulekayo okubatumira Haji Rashid w'ekikaatu Kawempe Haji Mwalimu Sowedi awo gyokolera bakadde baffe mwenna mukadde wange Musa Kakandi Wambogo omukazi wa kadde wange Buwembo Mbogo Kisaasi mukadde wange Bashir Siyonga n'abalala mwenna ababeerako mbatumiddeko ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tusaba abaweemu obulungi Allahumma amin Allahumma amin awo nga tuvuddeyo pozi hakkiriza ntumire ku mukoo wange njala mukulisaaide mu lugendo lwebaddemu omwami Dr. Kawuma Sulaiman musajja wa haba oyo ewamboga awo Kyaddondo Kyaddondo awo kasozi sebo okutumiddeko wonna oli program manyi nti abeerako obutereevu jazakallahu khair kakati ensonga gye tuliko ensonga ekwatagana ku bakyala omukyala ono bw'aba asikira bba naye agobera procedure yemu ng'omusajja gye yagoberedde oba enteekateeka yemu omukyala asikira bba wali omwami yabadde asikira mukyala we kakati n'omukyala naye waatyo asikira bba bw'aba nga bba yamusoosa okufa asooka okufa yasikira munne asooka okufa asigaddewo yasikira munne agamba ntya tugambye nti omukyala afuna kimu kyakuna mu maali y'omwami bw'aba nga ali omu oba nga bali bana oba nga bali babiri oba nga bali basatu oba babiri bonna emaali mubagwa wahuwa alwaladu dhakaran kana untha si nsonga omwami alese mwana mulenzi oba muwala wa auladul abna oba abaana b'abaana baabwe abaana baba baafa bimahadhi dhukuri nga tutambulire mu layini y'abasajja sawaun akana alfaru alwarithi min alzawja aw min ghairihi si nsonga omwana oyo avudde mu kuba nti mukyalo ne yamuzaala oba ng'omwana oyo avudde mu ki ng'avudde mu mukyala mulala wano bwe tugambye nti bimahadhi dhukuri ku mukyala njagala kano oketegereze omwana aba asobola okuziyiza omwana okusaza ku mugabo gw'omukyala ateekeddwa okuba nga omuzzukulu oyo ava mu layini ya mulenzi naye bw'aba nga ava mu layini ya mwana muwala omwana omuwala nga ye okubaawo kwe kukendeeza omugabo ku maama we naye ate bw'aba nga omwana omuwala yafa n'alekawo omuzzukulu ate omuzzukulu takendeeza ku mugabo gwa maama oba okategedde awo omuzzukulu w'omwana omuwala takendeeza mugabo gwa maama okategedde ate era takendeeza mugabo gwa taata manya oba okitegedde omuzzukulu w'omwana omuwala gwe bayita oba mujjwa abamu bwe bayita bwe batyo ekyo kitugamba nti bimahadhi dhukuri nga tutambulidde mu layini y'abasajja naye bwe tudda mu layini y'abakyala anti banuuna banu abnaina wabanatuna abnauhunna abnau rijali al-ab'ad kitwakiraba abaana baffe be tuzaala n'abaana baabwe naye ate bawala baffe abaana be bazaala bawala ffe bo tubajjemu bo baana baffe naye abaana be bazaala abnau rijali al-ab'ad bo bava mu famire endala tebaba mu famire yaffe balina gye babalibwa embabala nnyeno embeera ey'okubiri maama oba omukyala gyafuniramu ebyobugagga agambye tarithu thumna asobola okusikira ekimu ekyomunaana idha kanat wahidatan bw'abanga zoomu wayashtarikna fihi idha taaddadna yaktasimnahu bisawiya
era gwe mugabo gumu basobola okusikira baba nga basukka ku omu paka ku bana bisharutin wahidin era akalombolombo kali kamu ogwa wujudul fara'il warithi kwe kubawo kw'omwana omwana w'omwami omwana w'omusajja naye omwana w'omusajja oyo yaliko ako kwakkulizo alina kubanga halalan tayyiba simanyi oba okategeera ako naye si ffe tunoonyereza omusajja yateekeddwa otugamba ate manyi ffe abauganda halal byo nedda ssebo tetukkirizibwa nonya bakuba embiggo mubafamire g'abantu sebo badde ngenda kusindika Sheikh Abdurazak nkagira sigalayo gyali agira awomera ettooke naye nga ekikulu nti omusajja yalina okubanga kennyini ekyakirambulula nanyini baana bw'aba takitulambululidde tateekeddwa kubaayo muntu yenna avaayo kutandika kulondoba mu baana newankubadde ng'ensangi zino kirabise nnyo olw'obutasomesa abaana ddiini abaana abo oluusi mugenda nabo nga mugenza mu lutabaalo oba mu kutabaala ne mugenda n'abaana abo kati bwe mufa nga mmwe kennyini muganya okulondobamu abaana abo abaana bo bennyini be batandika okwerondobamu nga mufudde nti ono si wa wano tobiwulira ebyo ono si wa wano ono weeri ono weeri kati abaana bamwe abo be muleka bennyini be bagenda okubawako buki okategedde bulungi naye ate tugamba nti abaana awatule si baana ebyo byana balina balaga si be balaga olaba baŋŋambako manyi tambulira mu bingi omukulu nate abasajja muba muwasizza mugezeeko ku informinga nabbi okutugamba nti alinu nikaaha eyo hadithi ngazi okulangirira obufumbo newankubadde ng'eri ewaka toyagadde kutegeera nti wawasizza naye gambako ab'okumpi abaana asobola okwanjulira abasigadde naye nawulirako abaana bakulu n'eddiini basomyeko abamu nga bagamba nti oyo omwana si wa wano taata yamanyi gye yamuzaala tetumanyi mwana waabwe nzi tajja kufuna ku maali yaffe nti olw'okuba kitaabwe teyabanjulira obwo obufumbo ffe tetwabuliiko bayagala ku nsonga za taata waabwe bajinga bwe bamagezi abaana bagamba nti eyo embaga ffe tetwagiriiko era tetulina kye twawulira kyonna gwe toli waawo notugenda kufuna ku maali yaffe okategeddako kati ebyo biba byana ebyetaaga okusomesa eddiini ate nolwo nebyagisoma naye nebitategeera oba okitegeera eriyo ebyana munnanga ate nga ebimu byatwalibwako mu masomero ag'eddiini naye okutegeera ne kugawana ne kuba kwa munguuba omukadde n'afa nabyo ne bitandika ensonga efaanako bwetyo mbeera y'okuswazaswaza bakadde baabwe engeri efaanako bwetyo nolwekyo taata we oba nnyina kati ebyo byonna ife kyova olaba nebula tuzze kugaba mu maali tetugenda kukubuuza nti ono omwana wa halaali oba wa haramu laisa lana yani idhin ala dhalik kasita mumuzuula nti abadde mwana we kasita betugamba nti bano era list nejja nga abaana be bano okategedde nolwekyo bw'abanga ye ayasalawo kubanga akola amakuba gatali matuufu n'asalawo kubalambika n'abateeka waabatadde nga tabalaze n'abatabawudde ekiri wakati we nani na Allah subhanahu wa ta'ala bakutereeza bwagwako kakati ekyo nga tumaliriza ku nsonga eyo n'olwekyo omusajja abaana be bwe batyo batunula n'olwekyo omusajja bw'abaayo n'omwana naye ng'omwana oyo akakasiddwa ye kennyini nga yamukasizza nti omwana ono bannange yali wa kivubuka omusajja babyogera kivubuka kyekyani omwana anti babikkirira kiri yani satira nani zina kinayatun ani zina aga nti abaana bange bakivubuka naawe omuntu bw'owuliranga omuntu aga nti abaana bange bakivubuka ithbutu annahu waqaa fi zina kakasa bukakasa nti omuntu oyo yagwa mu buki mu bwenzi qabla zawaji halal natanaba kuwasa halal n'olwekyo awo bwe tugambye abaana abo oyo omwana taziyiza maama we taziyiza eyali badde maama we okubeera nga akola ki oba okumukendeeza ku mugabo tekibaawo era afuna omugabo gwe maama kamilan era ono omwana ffe tutunulira natharan bilhal n'amateeka haliyan common laws bwe zigamba ne sharia
tetujja kumugoba as such nti tumugobe bugobi nedda naye tusobola okuharmonizing embeera mu mbeera yokuba nti naye tumufunira wakafo wakola ki waja then nga tumaliriza katulaba obujulizi buno Allah subhanahu wa ta'ala tugamba ala hataini alhalataini ku mbeera ezebbiri yaqul walahunna rubu mimma taraktum bakyala bammwe abo nabo balina kimu kyakuna mu ebyo bye mulese illam yakul lakum walad bwe muba nga temuleseewo baana fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum ate bwe babanga bafudde nga mubanga mufudde nga muleseewo abaana mubawe bakyala bammwe balina kimu kya munaana mu maali yammwe min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn naye oluvannyuma lwa kujjamu bisuubizo byammwe bwe pona amabanja agababanjibwa teri mwana agenda kukwata wadde ku mmotoka teri mwana agenda kukwata wadde ku carpet ne bwe ba switch nga gwe nannyini bintu ebyo kyabanjibwa abafamire ng'olumaliriza olunaku olunaddako tujja kulaba fawaidu naye twagala tulekayo akadde kamunaffe alina ekibuuzo eyo gwe wa famire ku sayidi y'omukyalo oba omwami tolina buyinza bugaana mwami kusikira mukyala we gwe ow'omusajja naawe tolina buyinza bugaana mukyala kusikira mwami we abakikola mukikola irigale kubanga Allah akakasizaawo ate mwe mumenyawo mulinde era muteeketeke olunaku lwemulisinkana Allah lwe mugenda okuwuza ensonga eyo ensonga eddakiika eziddako seekakkiriza tuziwooyo abadde atuwuliriza tulabe ate insha Allah omulundi oguddako nga tutunulira ku migaso gya bino bye tusomera olunaku olwaleero Pal FM 97.9 ekula eri omuntu wa bulijjo emali y'abasika si ya bulijjo yo kubanga ewoomera atagikola nolwekityo ne yafa munakuwavu nnyo afa mu mbeera ez'enjawulo abamu afa ayogana mu maali ye n'omusanga musajja watu omukazi watu kumbe ate kasitaafa biba bikyuse obuyinza bwa bukyuse nolwekityo tugenda kukwata ku masimu inshallah 0759107900 tujja kuba kutukufuna bulungi. Halo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Yasine Mutundwe. Yasine Mutundwe. Naam, nina ebibuuzo bibiri seeka. Teeka wali. Ekisooka ekubuuza nti ng'oggyeko bano abaana abanyonyoleddwa abafamire tebakendeeza ku migabo mikomeke ku musajja oba omukyala. Namwe ekibuuzo tuwulire. Ng'oggyeko bano abaana nga tebaliiwo nga waliwo kale ngezeza nti omukyala nga abaana talina abaana balese n'omusajja talina abaana balese naye nga waliwo famire ez'abo abalala bo tebakendeeza ku kitundu kiri ekitundutundu ono kyalina okufuna. Naam, ekyokubiri seekanyonyodde nti omwana ow'omusajja atali halaali nga ddala kituufu kimanyikiddwa nti oyo naye taziyiza mukyala kusika. Naye waliwo n'okuba nti omukyala omuwala omwana omuwala yazaalira ku lujja ate nga nange ndi musajja oluusi ndi wa kukyala awo ne mpasa omukyala oyo n'omwana we naye nga nkimanyi nti yali wa bwenzi yamwenda